Abatuuze bano okuva ku byalo 7 omuli Bujuuko, Kyengeza, Katereke, Kisana ssaako Kyamugavu mu muluka gw'e Kabulamuliro be bakedde okukwata ebiso ssaako n'enkumbi okwolekera ettaka lino. Bagamba nti okuva mu mwaka gwa 2006 lwe bagoba ku ttaka lino babadde bali mu kubonaabona okw'ekitalo nga tebalina we basula ssaako okuwammanta ekyokulya. Kati bajjajjaffe bonna bafudde, bataata bafudde, naye nga we tubaziika tusooka kweyambisa ebijja by'okubaziikamu. Kati tugenda okulaba enjala ng'etuli bubi. Abaana baffe tebasoma. Mu ggwanga lyonna tetukyalina we tulaga. Wano mu madudu yonna ffe bantu bakyali wansi olw'okuba tetulina we tusula. Ku mwaka ogw'2006 ne kaakati tubundabunda tetulina kyakulya. Emizimu gy'abajjajjaffe giturumbaganya, tetulina wa kuziika, tetulina wa kusima tooyi, abaana baffe enjala bali bubi, tetulina we kulimira. Bannange gavumenti bw'eba etuyamba, etuyambe kubanga tuli bubi nnyo. Abatuuze bano ababadde batasalikako musale bategeezezza nga bwe bakooye okubungeeta mu nsi yaabwe ng'abagwira gavumenti beesuusuuta. Aso Muyindi yasooka mu kampuni eno n'atugoba 2006 n'avaamu n'alekawo omuddugavu. Omuddugavu apangisa bupangisa kyokka ffe abantu ba bulijjo tatulabamu ng'akantu. Bwe tujja ku Nayikondo atugoba kyokka oluzi lwali lwaffe baalutta. Kati ffe tulagewo abaana baffe babonaabona. Kati ffe tugenda kukola tuti. Tuyambe gavumenti etuyambe. Bano basangiddwa nga bali mu kkuba obusisira ku ttaka lino kwe baagobwa nga bagamba nti tebalina wadde wa kusula okuva lwe baagobwa ku ttaka lino. Kati twagala gavumenti etuyambe banange abaana baffe bagenda kutufaako abaana baffe tebasomye. Bongeddeko nti ekisinga okubaluma kwe kubanga Omuyindi yasaawa ensuku zaabwe ssaako emmwanyi wamu ne kasooli ng'abasuubizza okubasasula n'abategeeza nga bw'agenda okuleeta enkulaakulana wabula ekyabajja enviiri ku mutwe naye kwe kulimirako kasooli. Tuli mu nkambi abaana kusoma baalekawo tetukyalina n'ekyo kubaliisa era n'amazzi agali awo manyi ngo Muyindi olumu bagasiba abaana tubulwa amazzi g'okunywa nokubwekyo tusazeewo kugamba nti katudde mu ttaka lyaffe kubanga omusajja kyamuleeta yandikoze ebirala era n'alema kasooli mu mulaba era naffe tusanga tulima kasooli ono talina kyatuyamba. Yagenda n'aleeta abapangisa oba baaleka mu ttaka ne basigalamu nga bamanejja naye ate nabo ng'ettaka tebasobola likozesa. Bagenda ne bafunayo omuntu wabbali ne bajja ne bamupangisako emitwalo nga 10 nga beenoonyezamu akasente alime kubuka kasooli. Era bano bagumbye mu maka g'Omuyindi ne baweranga bwe batagenda kugaamuka okutuusa nga gavumenti ebakakasizza okubazza ku ttaka lyabwe. Era baweze obutakombya Pulezidenti Museveni kalulu singa tagonjoola nsonga zaabwe. Tetufaako kati okuba timutuwadde tujja kuba kalulu naffe. Tuyambe. Kuba kalulu ka Museveni afunyawo embeera mbona abanyeggwanga ddene. Abaana tebalina embeera gye balimu tetulina n'ekyo tubawa. Tuli wano e Bujuuko tusaba batuyambe gavumenti. Ettaka lino erikaayanirwa liwezaako obunene bwa mayiro 5 ku byalo 7 nga liri ku bbulooka 91 e Mubende.